Luka Buganda kaluluka iwanga lyonna babakobanga mujje eri abalonzi ngabo basigala mu Kampala kokoba ekibiina ky'obwajjajja akaluluka jja okutuuka okulondebwa ni mauti yatawaana yakabisa mwenaawo mu bakojja bange yakaiza kuwalowa abalirwanwa bayibwe yabayinokola ensonga nti abantu abo yetuli kuva eri ekitebe ekikulu beyendeza ino tibenda ku bukulembeze buve luyi bali kulowooza nti ekibiina kitekwa kuba kyaibwe buli eyalonda ng'aviire ku luyiya kw'abakojja bange yalonda Nobert Mao bw'ogayita bw'olingirira baderigesi abaviire ku luyiya wano w'abakojja bange ni wale wene wataire emikolo oyinza omuwangula akalu era n'abali ku b'endulu bakojja bange bonka nze kyentunuulira ennyo ba one bayinza okuba nga bali bwebamu ku bukodyo bw'okwagala okutunda ekibiina kuba amazima gati nti DP bagyerabira era bw'oyogera ku DP si bantu baga nti kozi DP ekyali oyo mukulu sebo ndikwenda otwinongole ebibiina mu Uganda babitundawa kuba ekigambo ekyo mukyogeza ino mbu bajja kutunda batunze NUP batunze UPC batunze baditundawa okutunda ekibiina abantu okukimanya nti bwe aba NUP bwe bajja ne bayisa muno zambulera za mujinja nti omuntu okwongera okumaga nti koze NUP yona eriyo amazima ge nti bukyanga DP bava mu Tamiruka w'ekibiina abantu tebamanyi nabo DP oba ekyaliyo abantu oyinza okwegesa daadaawo okususa eri envu oba okususa egiifumu ate omwegesa otya nga byalikola neyabikusooka bukaire mu iwanga kyabanga eziraakidi nga nekisinga bukaire nga ndi buno obubiina obuyaka buno bwalusaniya lwamuteera bantu bamwide tibajja oba buliwo n'okubaawo mbaire nvwa ewange nga nda mu kibuga nayagaana omuntu eyeesimba yagangula kaadi yanaga yagiwangula aye mwaga ni mutawuni yanaga yawangula kona kakodyo kali awo sebo era anaga kabiri ya complaining ino abamukambwe ino mwaga ina ali kusaga tawuni eno yona ali kulonda ne bikababuliga ntubuli ai munana aterotu mubwine mbaire mukusooka ndowooziza oidi bana aba mutieni balina ebintu bye baleeta bapika mu omuka n'ekizimbo ngira kiti oyinza okulowooza nga nti muntu kumbe abaire muntu mpozi sadono ayogera bubi wamamaliza okujjako kye tulina okumanya nti omuvubuka oyo agezaako okwetunda nti abantu tebanamumanya oyo muvubuka nti bw'ojja okukola bulungi bwansi oba byabadde akulongoosa nga bw'ogambye abantu ayagala kwongera kutunda anti woba oyenda kutunda oidi waliwo ekitiibwa nga kirina emirimu gye kikola mbera ati owakyali tegayenda okwida okutereza emirimu egyo anaakola ki ye akola mu kansa nayeya kitegeera ono namwidhi nanakobera kaakati waliwo amawulire agafulumya agalaga nti abakulu okuva mu kakiiko kali akakola nga kooti NRM akatawuluza enkaana mwabo abataamatira byava mu kulonda bamukoba ati bwoni omusango kabiri tine wagubiyawo so abakulu batubuulidde olwaleero wadde tebanaba kutandika bagenda tandika kufulumya egimu ku misango gye balina okusala nti munaye gwe oli mukyamu ono ye mutuufu nabiro n'ebiringa ebyo naye waliwo amawulire amalala agafulumye agalaga nti akakiiko wadde kali kukola ogwako wagenda kubeerawo enkola ya dictatorship nti wagenda kubeerawo NRM wegenoga nti eno constituency eno kadi yono ekyo kikulu ate nti wadde akakiiko weekali naye NRM nayo nga pate kubanga ejjukira nti eri mu baayo ejaga nti constituency eno tugyetaaga muzeeyi mudofu yalina otwala kaadi abalivuganya NRM n'abakisooka okikola abantu bakoba ati enkola eyo nungi ino mbegana NRM bwekikola ku kiba kibiki ate nga kyayo bakiwagira bale bakikola bakoba ati naawo ekintu ekyosinga singa bakitaamu amaani njako ekyokubonerako mu bayise bali mwidde mulwanya eno NRM singa ole waveere n'akoba ati mulwanyi tumukubye kaadi nifakati ngobona bamwibye okusalawo nikuvwayo eri akutoka ati omusaado ne ku bintu byakolera ekitundu ate nga n'omuntu abamanyi gwe baide n'umanifu nti ono NRM yo wairoga ngwira ate nga wakaida mu nsike leka tuwono abandi tujje mu bucha tukole emirimu ekyo kituufu naye abana tuyogeere bubi kyesuubira ngo likwogera ku yabo no basubire mu kanzu kyesuubira NRM erabika etunuulidde nti waliwo ebirerya
ebyajjira mu party ebyajjira ku kaadi omusoga byayita ebikukuutu balabanga yawangula naye nga tasobola kuwanguza party mu kalulu akabona ne bagamba nti wano walina okubeerawo enkola ya dictatorship ekyo kyoleese nkibonera wano waife kikiga nti gwe mwawa kaadi asobola okuwangula opponent y'ogwendidi nti kuba oyo tasobola waire ekyo bakubera amazi twawa kaadi nga muli boogera ku bubi anti mwaleeta banafu era ne balibona abali kuwagira bona kati naawo bona tebanega basirika bali kusetinga kintu kyaibwe muleesa abantu abanafu batasobola kuwangula mu kintu ekyo akakunguntu kaali kagazi kabitamu ebintu oba mwalimu ebituli biwuka bimonyomonyo kali kagazi kagere olwenda iwanga bakubatira katugaziye kukakungunto bisiri byabito mulikutulise nga mutwalere era sebo abamu ku bali okutya akakiiko bekagenda okusalawo mulimu ne Brandon Alex Kintu Musaayi muto oba Kagoma North kubanga amawuli agava mu jjinja galaga nga omukulu waliwo omuvubuka yadde simumanyi nnyo naye gwe batajjaviira mbwe yakwata ekisooka Paulo Wandera waba wakubiri kadaga nti owokusatu aba balonda bwire abantu batenduka anti oidi consequence eyo erimu awo ebikaddo wangi mubikaddo kale ebintu waliyo abantu abagwa ku kaadi nze abaanuma ng'obona okukola kwaibwe okukolera NRM bakoze ino eri abagwa mu kaadi munanze abaanuma nganze omuntu ng'olabye akalulu kabaamu okugwa baanuma nga muwuma wange yanuma era tekyambisa bulungi eriyo inginiya wange wa luwuuka inginiya Chobe ine ensiko bamusuulere aye nga yali okukola akoze ayina n'emmotoka ddene bedirima n'enguude osuluta inginiya Chobe omusaade yaggema olikubona olikoba minisita n'ajja n'akola mwene Frederick Ngobi Gumi musada waifu oyo omwana wa kamera obaire ki ono nenkatonwe kwa maani mali ate ono ow'ebyobulimi Kigulu no kyakulaga anti bwe yamala okufuna obwa minisita yafuuka yadooka olwafuna obwa minisita yali muntu bulungi ino walenga akaali MP bakaalimu obwa minisita olwamwongerako buvunaanyizibwa yamera abateeso kye beeta kapolonyi ate ono Kasauda Kauma nomulwanyi namwidi minisita yazaala omwana Sauda Kauma yali Sauda oyo yali ali mu bata alina akabadi ke yakola akasembayo ak'okumuleeta mu kamera gano ayogere ku kintu ekyali eiganga yena kabiri ave bene bamukakati yogera ino Tereza bulungi kintu ekyo kyamusekula mu kuku era atawona ekyo nkobera kituufu omukyala nalabye omukyala Nangobi Noet naye nga ali mu kamera aga nti yatute maama Rebecca etwala kadaaga mukooti eniale Tereza leka akoba nti yatwala ekyendawulo kyewandibadde oyogera ku nsonga eno nze nalingirira abantu bonna abaatwala okwemuluguno nga bali kuvaayo nga bali mu kamera nga basanufu ino nga fese zidda teriyo eisuubi nti ebintu bifu aye wenawo omulwanyi tukube mu kutona minzaani kweri oyenda kunkoba nti abatwalayo okwemuluguni tutoleyo kadaaga tutwaleyo nali kwemuluguni ku level ku standard akoye sobe akalulu kaba kazi kati saawa eno botuno akalulu awangula ye mukono biri bitya pasi na muganza pasi yakiriza pasi yakiriza ngaina kyanaga ndi kujja independent akabonero saawa ayine wuno omusada yeda kuno yakuba mpasi ya mmeno omugulu pasi yamukuba atya pasi sana sola kubera chikado ani katoko omugulu omukaluba yeda n'emigo kuno namuza ndi blaza chi atamukazi ali kubala goto bamulaba n'emigo ngawo namona n'emigo aye ngage nebuliza bantu basada bayina nabamukuba pasi de yamukuba ate ndi kwewunya ekigambo independent mukono gundi gwenaalemu oba kuba olwokwagana agwire ku kadi ya DP alikwida independent okutola ku bwenatandise okubona waliwo era abali ku ggwanga bebali ku lobo okuwa
abali kuloba okusasula yesende kuba eyanupu yakugula ekadi abali kuloba okusasula yesende bali kulumukanga ngati basuubira birungi